somero kubanga buli lwadda kusoma naye buli lwadda okubeera naawe akimanyi mubeera bwe muti kati omwana ono kigenda kutwalira okusaddaaka ogenda kubeerawo mental and physically abaana balina olusi bye bayitamu mubeereko paka ng'akubuulidde nga you're not okay. Tell me ebintu ebimu tulina otuteekako pressure to penetrating their mind. Tebatutwale nga tuli naaginga. Nedda kyovola twagamba omanyi omuntu alina naaginga ayogera ekintu kyekimu n'akutama naye ono omuntu ngo twakyogerako nti dda ku sayidi ye oyagala kuwuli omugambe nkimanyi toli bulungi I want you to be okay. Naye bw'oba oyagala ngamba I'm around, talk to me. Manyi lwaki nkikubuuzizza abaana naddala nga bafuuse ba teenagers awo batera okufuuka kale ebeera transition oba abeera alaba I'm no longer baby. Yes. Tombeerako nnyo bwagamba nti mami saagala kigamba omugambe it's okay ye bonna obutusoki nga kiŋŋambe era already oli involved ofuddeyo okubuuza tobanga muntu agamba oyo mwana yeesirisa nnyo abeera bw'atyo kati ogenda kubeera involved tekitegeeza just kola homework. Ekyogambye kituufu ekyokubeera involved. Wabeerawo abaana betugamba nti oyo musirifu tafaayo ku banne takola biki ebintu bwe bityo naye we kibeera nga kituuse ku particular person amufaako n'asitukiramu nammwe ne mwewuunya. Ate oluusi teyeetaaga ayinza n'okuba nga omwana tajja kwogera ng'omanyi kyagenda okukola bw'anaakulaba agenda kujja omulere ng'ekyo kimuwa comfort nga tayogedde ng'ekyo kimumala. Ojja mwesibako omugambe embulira agambe nedda mami naawe ndeka omuleke omugambe ye obadde oyagala kole ki do you want a hug eyo gikake gikake omwana alina owulira okufiringa oke ayinza okuba tayagala kwogera force a hug omugambe jangu kwehaga wano everything will be okay I love you kyonna kyoyitamu yinza obutaŋŋamba but I'm praying for you but I'm here in case you want to talk. Haga jikakera mpaka era jja kulwana abamu abaana balabanga ebyekito ebyo byokola mb'omwa haga jikake yo still a mother paka lwali fulumensi eno osigala oli maama we. Haga jikake ebanga ya spouse wo tagenda kwebaka nga asirise bw'ati mutawaanye nga sinaaginge ne yabigambo genda omwe haga omuwe bupeke omugambe sweetie I love you kyonna kyoyitamu kijja kuggwa amanye okay kazi wange afuddeyo just ekyo. Wabeerewo abantu abamu nga whether they want it or not give them that attention. Nze manyi okubeera ewaka ne neesibirayo ne mbagamba temuntawaanya ne bammanyi sisobola kusiibayo bwe mba nsiibyeyo something is wrong mu kisenge bwe mba tewali buzibu bamanyi nzigulawo ekisenge nga nnongoosa waakiri sobola kusiba na kisumuluzo ne bwe nsibawo bamanya waliwo ekigenda mu maaso mukwano essimu ngiteeka mu silence ne bakonkona oluggi mami nafuuka mami n'owulya kati ng'obeetamiddwa n'oluggula I think we all need such bw'oluggula tebagenda kusaba tuyingire nga bayingira nga batuula wansi nga atuze kulaba oba oli bulungi. We need such people betugamba kankiteeke mu quotes abatusumbuwa because sometimes they bring us back to sanity. Waliwo omukyala gwe nali ndaba podcast ye nga yagoyinga through a depression naye nga teri n'omu amanyi kiki kyali mu kuyitamu but there was this particular friend eyasigala nga ali consistent nga bagenda ne bakonkona ku gate n'agaana okuggulawo naye ono ye kola oba agaana okuggula gate n'anoonya amagezi gonna n'ayingira munda n'akonkona ku luggi onaabeera forced ogamba genda saagala kwogera nayo namugamba ngenda kusigala wano ku mulyango paka ng'ogguddewo n'akonkona paka we yavaayo and she had to open up
yes as a must. Kati olaba nze abaana bembeera nabo sobola kwogera nabo oluusi na binene nnyo ebimu byemba mpitamu ku bo naye bwe bakubuzaako emirembe olekerawo okulowooza ennyo. Yeah, you get out of that. Bo bakujja mu mbeera eyo kubanga oluusi buli kimu tugenda kyogera. Kati omwana ayinza obeera mu mbeera nga atyo kigamba tamanyi waatandikira oba naye kiki kati ngenda kugereza kizibu nnyo omwana okugamba nti mami nafunye ka girlfriend ne kankyawa. But that depression is real. That yes, stress it is. eri real. Omwana akusomera so okugamba bankudde. Bambi nancha bamufera emitwalo 5 mabega kawo. Banange. Tosobola gamba. Yava ku mpewo ng'agamba bino ebyana sikyaddamu bibulirako mbikyayi El Shaddai ne Jeremiah. Naye nga yafunye baayogera nabo. Nze nkubye waliwo ebiseera emabega. Bitu biruma. Waliwo ebiseera emabega mukwano gwange ali bweru ampereza ssente. Alina byazimba. Kati ampereza ssente nziwe mami we. Si bya mobile money. Kati ssente ngenda nzi withdrawinga. Kati nkubira mami we. Ne mugamba omanyi waliwo omwami ono bwati ne bwati wa boda mumanyi wange agenda kuleetera ssente. Alina omuntu gwajja naye muwala. Nenkwata $8 million. Nenzibawa. Nga badda side ya Jinja Road. Sagala bagenda mukono. Ku boda. Nga ngamba sina gavuga. Kutwala ssente. Wa boda mumanyi. N'omuwala gwe ntwaliddeko okubiri mumanyi. Owa boda tamanyi na kumanya nti ssente muwala zaatwala. Namugamba muntu alina byatwala yampiikingira ebintu kubanga bulijjo abavuga bw'ati. Ku roundabout ya Jinja Road. Bamusikako ensawo. Oh my God. Ng'azimpereza soolo omwana ankubira bali ku poliisi n'owa boda biki. Ne ngambe musumba. Azimpereza mugambe. Nasirika nenkyeyitira mu nzekka. Oyinza owulira ng'obuwuka bukutambula mu mutwe. Nenkiyita kisaaki. Omuntu akusanga wegalidde mu nju. My God. Basanga mbuzi olyoke ne mugamba ndyoke just nina mukwano gwange eyabuliddwa kino nagezaako kimunyonyola nga nkiyisa walala. Nangamba ng'alabye agenda kola ate ne mugamba simanyi. Naye abadde ayagala muyambe muwole ssente naye sirina ssente. Nanga tewe stressinga musabire busabizi. Naye nga nze nkiyitemu. Kati nikituuze mwana kigwembera nayo kimugamba. Nti neetaaga $8 million. Ne gwe natuma yennyini kata agw'eddalu kubanga ye yali amanyi nentandika nelowooza sitani nantekamu ebirowoozo oba omwana ono yapanze n'owa boda yazze n'azinyakula oba kiki naye ng'omwana bulijjo mutuma muwa ssente. Olaba bino bye babba mu taxi ng'agamba nyweza oluggi eno nga bakubba. Ati I was a custodian kolore nayiga obutaddamu kutambula na bisumuluzo ebyo. Mbireka awantu ne manya nti wali secure bulungi n'entambulako n'ekimu. Banzibako ebisumuluzo bya banka ebiyingira oluggi ebiggulawo gye tutereka ssente wegamba buli ewali ebintu ebiri ebyokutereka nga byali mu kasawo awo nga babibbye. Kati when I was reporting manager wange n'agamba oyo alimba abadde ayagala kukola mupango. That hurt so deeply, eh? I mean, nga lwaki nga mpayo bisumuluzo. Ensawo yalimu ssente n'ebisumuluzo. Kati akasawo akabisumuluzo balowooza mwe muli ssente ke baasitula. It was tight. Kati I can understand what you're kati omanyi okuteekako nti opanze mupango. Okitegeera. Manager bwatu we yasooka ogamba. Nakubira mukwano gwange ne mugamba nfunye ekizibu. Kati yali azimba aludde ng'azimba. So aweereza ssente. Ng'amanyi n'okumpereza $20 million. Ne mugamba ssente bazibbye. Kimu kyokka ekyannyamba. Yambuza bazibbye. Ne mugamba ne mu bulyajo nawe bazibbye. N'angamba tewe stressinga. Tunoonye endala. Wow. Nga Tina, n'angamba Susan, nkumanyi. Tetusinkanye leero. We met nga wakazaala.
In fact no twamitinga tetusinazaala na kuzaala nenzaala kubanga naye yalina omwana naŋŋamba ebbanga lyembadde naawe paka leero tobulwangako na mutwalo gyange 10 nga tukyabeera ffenna nga n'enkumi zange 5 zibaawo kati nakuweerezaako 10 nenkuweereza 2 obbye 8 no tekisoboka. Wow, God bless her. Nimunga kati mami tugenda mukola kitaka anze ngenda mukubira mugambo omanye sente naziddiza nabadde nfunye obuzibu. Nimunga nengenda zino nyanzi kuwe nangamba bwoba oyagala ozinziriza don't stress nobona ozifuna mu mwaka gumu kanonye ndala bakulebe balina okukola wona ozifunira ng'ozimpa banaye naye nga weebuuza wadde akkiriza naye alowooza ki stress eyo oyinza okulowooza ebintu bingi ng'olina omwana akaba ali ku poliisi akwegayirira tonsiba nemugamba nga nkusiba wakoze eki mpozi nga wazibbe naganize sinabbako nze simanyi nakumanya omuntu gye yavudde nga ye yennyini kimubuzizza emirembe kati osobola okuba nga n'omwana w'omuto alina embeera naye teyenkana yiyo buli muntu ebizibu bisinzira levo ye kwali ate nga tasobola kigamba ebimu batyo bitugamba kubanga batuswalira ayinza n'okuba yegasse n'omulenzi nga talina lubuto yegasse n'omulenzi ekyo kyokka ne kimubuzaako emirembe kubanga akimanyi yakunyizizza wadde tannagamba ne katonda we akimanyi kikyamu omwana bw'atyo yeesalidde omusango kati oluusi olina mugamba bugambi atufaayo I love you anyways oba olina kyoyitamu oba tolina kyoyitamu wendi sobera involved mwekakeeko mu kumuwa omukwano ajja kulaga yeetaaga independence kituufu be involved leka afuneyo ekintu nga singa okera nga toliiwo akumisinga kubanga oli kitundu ku bulamu bwe nze ntera okigamba abakyala making sure or adding a value ku musajja nti bwakufiirwa yaba afiiriddwa nga naye agenda kiwulira nti nfiiriddwa omukazi nga ne bw'ovaawo n'ogamba nti ŋŋenda wiiki emu ewaffe akugaana si lwa bbuba ŋŋenda beerawo ntya nga taliiwo y'ensonga senti takwesiga ŋŋenda beerawo ntya naye nga naye asobola kikubuuza bannange kati bw'ogenda ate nze kazi you live and cleave kati abaana bano kugenda ewaka tubisooka ntibiteekako kufulu abaana bano wadde oyagala bakule nga bali independent nga basobola okweyimirizaawo tekitegeeza gwevaawo tova mu bulamu bwabwe beerawo babeere bayigiriza emirimu eri independence yonna gye bali you are the go-to eri bayinza okuba nga emirimu gyonna bagikola byonna abaana bo bali organize fine time ng'akimanyi osobola n'omukefunayo olunaku n'omukyusiza essuuka n'omulongooseza ekisenge kye ng'era akimanyi mami bw'akwata mu kisenge kyange daddi bw'akwata mu kisenge kyange oba mami bw'aba nga yayozeza uniform kati nga naye ayoza kale singa olwaliro mami yanjoleza ng'eddugala nnyo because akimanyi buli lw'okikwatamu it is different kiringa olunaku mami lwafumbye olunaku lwafumbye muyina ebintu ebirala byogera na wansi mulisa banna bwe bafumba bagamba kati abagenda tufumbira era bagenda tupimira obunyama bagenda ye mama waffe mami bwafumba tuli ebifi 5 tuli ebifi 10 abaana abato ebintu ebibasesa byewunyisa fe abakulu tebitulya bibalya nga babakiwulira nti daddi wakomawo saa meka saa 8 daddi bwakomawo saa 8 tusobola n'okulaba ku TV daddi bwakomawo emisana aba atera otuleetera ice cream daddi bwakomawo saa bweziti babaako n'ekintu kye bamanyi oli kitundu ku bulamu bwabwe tulina ekintu kye twakolanga nga tuli bato okutegula essowaani ya mami n'eya daddi nga bamaze okulya annange nga mumanya kuliko ekiriko kubaako ekiriko tubyesooka kati twagala nga mubeera mulindidde naawo kirungi tukuze abaana nga basobola okweyimirizaawo nze ekintu kya homework sikiriziganya n'abazadde mukola sikolangako homework sijalimba era ntula waliwo abaana bato oluusi babeere bakalagamba tuyambeko ne mugamba bagamba kino gwe otegedde otya nanga ntikitegeeza kino mugamba kyekyo bwe kiwandiika si handwriting yange ekyokulala nze mmanyi omugaso gwa homework gwe omusomesa okutegeera omwana by'omusomesezza oba yabikwata kati bwe mukolera otegedde ki abamu tubayambako okubuuza Uncle Google parents yiifa abazadde tetulina budde rethink and realign your priorities
tukomawo tovaawo. Okola kyamwenda okubanga okyali naffe, tuli mu program Tambula n'okumanya. Nze Kisa Kyatagenda, ndi n'omulungi Susan Makula Bujingo. Omuzadde tuli naawe. Rethink, rearrange, realign your priorities. Abamu tugenda ne tuwaba nga bye tutadde mu bwongo bye tulowooza nti bye birungi bye by'amakulu nga birala nnyo, nga we tubalamu emyaka mu maaso tebigenda tugasa. Nina akantu ke nawulidde omukyala ayogera oba nakalabye luddawa nti essente eziri ku akawunti yo obese obugagga bw'oli mu kuŋŋaanya, as you grow older these things don't make sense. Si byamakulu nnyo. Ebintu eby'amakulu be bano abaana b'ozadde, relationship gy'olina nabo, n'abazzukulu b'onaafuna, relationship gy'olina nabo. Ze twagala orealininge ku luno. Rethink, realign, rearrange your priorities. Katweyongereyo. Kati omuzadde twagala obeere mu bulamu bw'omwana ono. Abeere nga ayina memories ku ggwe. Ayina ebintu by'ayogera. Nagamba mami twabanga wano ne wano. Mami yakolanga bwati ne bwati. Daddy yakolanga bwati ne bwati. Taata nga akola bwati ne bwati. Abasajja basinga tumanyi nnyo ekintu kye babateekako, temugenda ku masomero g'abaana vidi genda. Omwana akimanye taata bwajja. Kiba different. Omwana abaana ba Bobi Wine kadda ng'omuwala ali mu primary ndowooza. Maama we yajja bulungi namwahaga mami biki n'alengera taata yeerabira nti ono maama we waali. Azze. Yadduka emisinde taata. Buli omu n'alabira ddala nti ono omwana relationship ye ne taata. Bali bwe bati. Kati ate maama tali mukyawa. Maama asigala maama. Maama naye ng'olabira ddala. Naye bataata bano tebatera kubaawo nnyo. There is something about dads. Gezaako okubeera involved. Bannange bataata tukibasaba. Omukazi ne baba yakunyiiza abaana bano. Beera involved. Omwana ono obeere kitundu ku bulamu bwe. I want you to emphasize that point. Please. Bataata abamu naddala abaawukanye n'abakyala. Oba in a way of punishing this woman. Yes. Tebafa ku baana banaabo. But you're not punishing this woman. You're punishing your children. We cannot emphasize it enough. If this woman failed to be a wife, ate teyakugaanako gwe kubeera taata eri abaana bo. Do it. You add a lot of value. Aina ekintu kyaleeta mu bulamu mama kyali taleeta. Ekisookera ddala abaana sense of security eba ku taata. Protection eba ku taata. Omwana omuwala love eba ku taata esookera ddala gy'asooka okuba nayo. Abaana kasita babanga tebalina bataata, especially abaana abawala bwe baba tebalina bataata batera okuba ne trust issues because ono omusajja gw'asooka okuba naye asooka kula ono omusajja y'asooka okwesiga, omwana gw'asooka okwesiga y'asooka ozimba trust mwana omuwala eya male figure. Kati omwana okuba ng'ayina relationships nga teyeesiga bantu ng'azibuuka namu commitment ya taata ya male figure tebangawo. Yamba obeere kitundu mu bulamu bw'omwana ono omuwala. Ate omwana ono omulenzi, we need a man out of this boy. Taata gana amateeka ge mukola obukambwe bwe mulina bulungi. Maama mu butonde bwaffe twatondebwa nga tuzze tunacha. Ekigambo nurturing kirimu love and protection. Okukugira ffe tukugira baana kugwa mbizibu. Tukugira baana kugwa mbizibu. Era ffe omwana w'abaana agenda mu kizibu, ffe tubanga abantu abanoonya bridges ku buli situation. We don't allow kids to swim. Bridge. Njukiza movie. Omusajja yakwata akaana mukaali kamugamba tekamanyi kuswiminga. Olina emyaka emeka 6 n'akakwata n'akakasuka mu mazzi. Kayiga. Kataata ekyo kiraba kyennyini example entuufu. Taata akuleka nobeera mu mbeera n'oyigo givaamu. Mama takukkiriza gigendamu. Akukugira. Mama kugira tayagala kintu ye protection ya mama. Katonda gye yatuwa wali olabye akakoko n'obwana bwayo kizibu. Kati mama ono mu kubanga abikkiriza omwana
azimbye omwana atasobola kusurvivinga without her. Taata abaana bano kyovola abasobola okumala ne bawa speeches nga taata tebamwogeddeeko naye ng'abaddewo. Lwaki? ye abalaze musobola obeerawo nga siriiwo. Naye nga waali abazimbamu independence, yes kiruma nti tali recognized naye kiri necessary. Kati bamaama ffe tubazimba era omwana agenda okugera mami without mami without mami because gwe mulimu gwabwe balina okubeera buli wamu. They are watchful. Tebalina kubeebaza. It's what you're supposed to do. Actually baddadi mubeebaze. Batulese bwe balina otukola. Fly tata alina okuleka n'obuuka. Mami atya. What if you break your wings? Daddy agamba break we fix. But you have to fly. Kati mama takikiriza. Agamba tumuleka asooka tannakula at 16. Omwana akyali muto tannakula naweza 18. Nedda akyali muto kati olaba ate tunamuteeka mu State University. Ajja kwonooneka. Daddy ng'akubuuza ate abaliyo abaana b'abaani. Kati byebyanti byesikagwalako ndowooza kati olaba tofana ku mwana biki omwana tulina okuba nga tumukuuma ensimbi. Taata ng'agamba anaabeera atya mu nsi eno. Tunaabeerawo buli lunaku. Tugenda ntwerabira will not always protect. No. Kati taata tukusaba bw'oba oyina opportunity y'okubeera. Opportunity kubanga aliwo abagaana. Olina agamba saagala obeere mulamu bw'abaana bange nga kyalina obusungu bwe. Bumuwa obudde. But try. Naye bw'oba omukazi tagobanga ku baana, beera involved. Bw'oba wayawukana n'omukazi tewayawukana na baana bo, DNA gwe omusaayi gwo. Ate ekizibu ekiri omudda. It's okay mugenda kudda at 23. Oba 25 nga graduatinga. Oba nga awasa. Ekyenjawulo kye kino. Ogenda kuba just like a sperm donor. Biological muzadde. Nga recognizing mu life story ye bw'aba ne bwe wandiwandiisa akatabo. Tolina wooli. Tolimu. So, beera ng'obeera mu bulamu bwa mwana. Omwana ono omuwala ate alina okutuuka nga yeesiga abasajja ng'ayiga okwogera n'abasajja okubeera n'abasajja yeggwe. Be their mentor. Naye ate gwe agenda okujja ayigiriza omwana okusurvivinga mu nsi. Tubeerawo tutya. Abaana bano bagenda kubeera traumatized mbukulu. Kigenda effect ye egenda kudda. So twagala obeere involved mu bulamu bw'omwana. Genda ku ssomero mukyalire. Kubayo ku ssimu oluusi nga gwe tata gwakubye. Oli bulungi? Buli kimu kiri okay? Olina kye weetaaga? Daddy neetaaga pocket money. Ate gwe twakuwa. Anti aweddewo naye ng'omukozesezza bubi. Tetusobola kuspendinga bwetyo ssente naye kankuweerezeeyo 5 gira obeera nazo zikutuuse ku viddi. Tomuweereza zaasabye naye omulage nti wooli. Olina ky'okozeewo kubanga asobola okuba nga kituufu talina. Yeesi yazoonoona. Kati mugambe zino zenkweza tozoona zirina okutuusa paka ku viddi. So azikozese ng'agira ku viddi naye ng'akimanyi wooli. Ate ebintu ebimu abaana bayinza obutabi appreciating there and then. Naye omwana bw'akula they will appreciate every effort the parent made okubeerawo. Bekiri? Every effort. Yes. Kati abaana baffe tuyige bwe twogera nabo. Omwana bw'aba alina w'alemereddwa awantu wonna. Tabireka. Muyigirize to try again. Oba waaka oba ki omwana aleke kubanga ekintu bwe kigaana. Ekintu kye bayita persistence kivaamu results. Nkola ntya okujja juice mu mucungwa guno sinti juice aganye okuvaamu. Nkoze ntya biganye abaana bato omuwa assignment n'akikola ne kibeera kizibu n'akikasuka n'akiteeri. Nze mami biganye sigenda bikola nedda. Kambe nedda. Nkimanyi yes. Negezaako. Tumanyi okugamba abaana baffe practice makes perfect. Mugambe keep practicing.
omugambe buli lwona practicinga the better, buli lwona sigala ng'okikola the better. Gw'okiraba nti omwana ono asobola okubeera dokita naye agamba sayansi ezitabuse, mugamba tofaayo try again, eno tamu oyinza okuba tokoze bulungi, tamu ejja osobola. Otuuke okubanga omwana ono buli lwagezaako okukola abeeko n'ekintu kyakolerera nti nkitaddemu amaanyi gonna ne kiggwa. Abaana balina oyiga okukola nga tebaleka bintu wakati to accomplish a task. Naye gwe olina ogwana gwo gw'okuza buli kye gukwatako kubanga kigambe tekigusobola omuta. Abaana abo bagenda funa obuzibu mu relationships. Omukazi wa mutawanya mu ngadduka omwana omulenzi nze ono mukasi genda musobola misinde ani yagamba oze kumanaginga mukazi, ogenda musobola otya? Kubanga tabeeranga kawo n'akolako ekintu kyonna n'akimaliza, tagenda kugusa relationship n'emu. Muwe obuvunaanyizibwa ewaka. Ennyumba bw'eba nnene agamba mami ennyumba nnene ogisimula, mugamba si tofaayo topapa wonoogimalira tomuteerawo ssaawa. Gwe mugambe agwe tofaayo kolera ku budde bwo, neetandika kati agisiimule akoowe atuulemu addemu paka lweneggwa. Ebintu bwe biba nga ebintu obiraba agamba mbuyaako ayozeza essowaani 2 n'ebikopo 2, mugamba tofaayo wummulamu katini naye olina obimaliriza. Naye ebyo ebyokulowooza nti bwe mbivaako bagenda kujja bannyambeko, ani alimuyamba ku mukazi we? Owummulamu buwummuzi. Waliwo akamimu ke nalaba oli omusajja oba yagamba akoye relationship ko omukazi namugamba tofaayo genda weebake ogoloke tutandikirawo enkya. Tewali wano byakoowa, toyina gy'olaga. Kati ye kyovola babattawaanya ne kusomero, nze essomero ndikooye n'omukyusa, nze mukwano gwange oyo mukooye n'omugamba efuna omulala. Buli kimu talina kintu kye yali anywereddeko. Eggaali omugulidde eggaali y'okuvuga agikooye n'ogula empya, sinti ekaddiye agikooye bukooyi paka ddi maama. Yes tulina ssente naye kati tuli mu ku groominga muntu wa buvunaanyizibwa. Omugambe no ekyali nnamu mami nze n'engatto ngikooye, kale kankuleetere engatto endala. Kati buli kyaliko ali kita bw'aliko omulimu agute ani atakeerangako ng'akooye. Ffenna tukoowanga amazima omulimu owulira ogukooye naye n'opushinga nogamba newa target ngenda kukola mu kitongole kino emyaka 10 kino nkyaliwo lwaki omusala nkyagwagala kampushinge ki ekibadde kinnemesa gwenkola naye siye mukama wange. Kati buli lw'omuyigiriza okusigala nga you try again ajja tuuka nga tamala ne bw'atandika business tagiyita buti, asigala agezaako okulaba nti ekintu akijjamu kyayagala. Abantu abamu bakeera relationships tebazimalamu na weeks 2, emirimu tebagimalaako myezi 6, buli lwafuna omuwala mu mwezi gumu amutadde naganze simanyi nina ekizibu. Edda nga tukola ebyobulamu tukomerawo program ey'ebyobulamu ku TV naye this time egenda kyuka erinnya. Twakolanga ebyobulamu omusajja bamita Dr. Asiimwe oyo Mulago wa byansigo era urologist ali ajjanjaba ebintu ebikwatagana endwadde z'abasajja n'ebyensigo bwe bityo. N'agamba abantu abamu lwaki balowooza nti balina obulwadde oba bwe bayita obulwadde obw'abasajja okubanga yeegattanga mu ddakiika 1, 2 amaziiza akazannyo. N'agamba obwongo bwabwe, n'agamba sex eri mental, n'agamba eri psychological. Obwongo bwo kye bumanyiira kye bukola. System yaffe controllingibwa bwongo. Kati n'agamba abasajja abamu batandika akaboozi nga bato, abalala mu ssomero era kubanga baba bato. Mu ssomero waliyo kye bayita quick sex, bagenda kutusanga. N'agamba sex wabagenda okutusanga wa ddakiika 1 twanguye ddakiika 2, bw'amukolera omwaka obwongo bwe buregistering eddakiika 1, 2. Agenda otuuka mu bufumbo
ng'obwongo bwe tebulina sex gwe bumanyi okujjako wa ddakiika egyo emu. Kati ate mu bufumbo tali mu kwebba. Kati obwongo bwe bwakudda mabega lugenda twala obudde okuddamu. Otandika ekipya. Buddemu ekipya. Kati n'abaana bano ekipya kino tebakimanyi, tebagenda kukiddamu. Obwongo bwabwe bulimanyiridde to give up. Buli wekigaana don't push. Ebitabo biganye, subject eganye gite. Omukazi aganye mute. Omulimu guganye gute. Emikwano giganye gite. Kikyagenda obeerako katoyina bw'osomesa muntu ekintu kye bayita commitment. Commitment egenda kutambula wamu ne persistence. Oyina okulemera ku kintu yengeri yokka jojjo kikomitingako. Kati commitment omwana tagimanyi, agiyiga kati. Essaawa zino tugenda mu third term naye next year amasomero tugenda gakyusa. Lwaki tugakyusa? Kubanga nze ndikooye. Amugambeko nedde omugambe essomero ogenda omalirako senior 4. Gwe noonyereza mpozi nga ensonga zaakuwa mbi. Tumanye ensonga eziyinza okukosa abaana mu masomero. Naye omwana tosobola mukyusa mu myaka 4. Amasomero agenda mu myaka 4 senior up to senior 4 yakayingira amasomero 5. Wabeerawo ekikyamu. Kati ekizibu ayinza okuba nga nawe bw'oli. Flight mode. Yentuufu. Gwe buli ekigaana you fly away, run. Era ojja kwegendereza nnyo omusajja nga yakazaala mu bakazi 4. Waliwo abantu abalina ekizibu. Gwe owokutaano how sure are you? Ng'ayinza okuba kale nga ku mulimu asobola okunywera, basinga kubeera nakyo mu kintu ekiyitibwa relationships. Nga mu ssomero yaguma n'abeerayo. Anti essomero lyali lya tteeka. Kubanga tteeka. Naye nga mu ssomero eyo nga much as tteeka nga gyali. Naye nga bw'otunulira mikwano, relationships. Mingi. Mikwano talina. Yeah. Buli ttaamu yalinayo omukwano mulala. Ate nga tamalaako na ttaamu. Era oluusi. Kati era oyo bw'akula. Bw'afuna omukyala era abeera ajja batawaanya bw'atyo. Kyangu nnyo okubeera bwe kityo. So abazadde tuyigirize abaana okubeera ku kintu bakya accomplishing. There has to be a goal. Omugambe ekintu ekyo olina okukimaliriza. Togenda kuleka kintu wakati. Totandika kintu n'okireka wakati. Soko kimaliriza eno mu bukulu bajja gezaako kimutendeka naye ani? Mukama we, mikwano gye. Mpozi ng'omukwano gwe bayita omubeezi we nga bambi naye yeewaddeyo. Kubanga takyalina kyakkola. Naye agenda kwegayirira omuntu omukulu ofuuka omukulu. Bwe buzibu obugenda okujja. Agenda mu bannange kula naye nga mukulu. Kwegayirira omuntu omukulu okubeera omukulu. Agenda mwegayirira. So kati maama taata tutandike. Omwana agambe saasome bulungi omugambe ddamu tofaayo. Ojja kukimama emizere essomero lyetasomesa muga njagala oteekemu effort. Kiremereko kijja vaamu. Onoonyayo we bagamba nti olusozi bw'oba tosobola duyitamu. Funa engeri gy'olwetooloola. Naye weeruli. Kati ogenda yitawawo otya. Find a way around it. Paka bw'otuuka w'oyagala. N'omwana ono ffenna tukimanyi waliwo emicungwa ennaku zino gye batunda tegirina juice. Era bw'ojja n'okukamula bukamuzi teguvaamu olina osooka ogukuba. N'ogukuba wansi n'okola ki ne gugonda. Why? Ogenda gubawunsinga paka lw'onoofuna juice gw'oyagala. Lwaki togusudde? Kati naawe n'omwana ono naawe yennyini omuzadde kati katuddewo. Saagala omwana akulemerere. Until you get the juice out of that child. Squeeze her. Squeeze him. Squeeze that child until you get the juice out of that child. Oyina ebirungi by'oyagala mwana oyo bimujeemu abirina. Kati approach yeeyina okyuka. Approach gy'obadde okozesa olaba ebadde egaanye. Ey'emiga egaanye funa approach endala egenda oleeta empisa mwana. Eryadde ddeegaanye muteeke mu kisulo. Bintu byakuyiiya. Single school egaanye muteeke mu mixed. Creativity ekola buli wamu. Bintu byakuyiiya. Abaana tubasomese nti ekigwa ekimu
tekirobera mwana kukola ki kukula. That's a good one. Bw'aba agudde leero alina okusituka addemu akola ekirala. Gaya za high school yalina motto never give up. Yeah. Namugongo erina motto perseverance and success. Olina okusigala ng'okola ekintu n'olemerako paka ono kijja mu success. Practice makes perfect. Abaana tulina obayigiriza okubeera nga basobola okubeera mu commitment, basobola okubeera committed, basobola okuaccomplishing tasks. Abazadde ebyokuyiga tulina bingi kubanga twagala abaana ab'omulembe oguddako. Yes. They may be better than us. Bajja. Us. Some of us are not that good. Era kyovula twagambye nti kyonna kyotaafuna kyotaali kiteeke mu kimuteeke moyo yeggwe. Emyaka egiddako mu maaso tojja beerawo, omwana wajja beerawo. Naye wanaabeerawo, will you stand there n'ogamba yeah, that's my child. With pride, will you do it? Tandika kati. Tomala gasiga nsimbi, siga ensimbi zo n'ekigendererwa. Kozesa Stanbic Unit Trust. Ojja kuyambibwako abakugu baffe mu kuzaaza ssente ate okulaakulane. Abakugu baffe mu by'ensimbi bawuliriza ne bakuwabula. Ne bw'oba okozesa ssente entono zitya ezitandikirwako ziri emitwalo 10 zokka, kale kaba kuyamba okukubisa mu ssente zo otuukiriza ebiruubirirwa byo. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku ssimu 032 22 oba n'oweereza email ku sbgsinvest@stanbic.com. SBG Securities erungamizibwa Capital Markets Authority of Uganda. Byakola tulina bingi bangi nnyo abatandike. Abantu abakulu n'atandika bizinesi leero ng'agitandise with a lot of passion. Ne wayitawo emyezi 2 bwe nnali n'agiva. Omwami yankozeemu omulimu ekyo sijjalinda. Nze mba ne business idea nenjireeta nenjimuwa nentandika ekyo nemugamba naye omanyi kino tekikankiveemu kantandika ekino yaŋŋamba nedda nnyabo bulamu si bwe bubeera ojja biggusa. Togenda tandika kintu n'okivaamu kumbe mbadde njogerera wano kumpi. Osobolinamu ne tantrum nze sigenda bikola toyagala nananana. Ye bw'obe bwe nojja bikola atambule akuviire osigale wekka ng'onyigidde kubanga ng'omwana wakolanga wathrowinganga tantrums nze daddy nze bino sigenda kudda ku ssomero nze kazita biki kati mankolayo banagamba oh sorry baby banange munoonyeza omwana essomero eddala. Kati ono teri kunoonya bufumbo bulala. Jabeerawo. Yakali ko watugambye. Genda weebake ogolokoke enkera tutandikirawo. Akatalekeka bannange abantu bonna oba mukwano gw'oba ani yenna omuntu yenna gw'omanyi. Bw'aba asirise nga takkubira ssimu nga takuweereza message. Don't take it personally. Tokiteekinga so personal nti yakukyawa. Yalekerawo okola ki. Bannange people get drained now and then. Abantu balina ebizibu nabo nga beetaaga kati gw'oba obacheekingako. Okay. When people are drained, they need time to recharge. Nga nawe bona ocharginga essimu yo. Omuntu yeetaaga recharging akomewo. Ayo asobola okwogera naawe. Ng'asobola okwogera naawe. Kati bw'aba tasobola nga tannatereera ajja kwetaaga quiet time. Yesawa nawe omucheekingeko. Abamu tebaba bakyaye. Tobeera selfish kulowooza nti kiri eri kiba kuggwe all the time. Kubanga kati essimu teriiko, manya kati mukubira, takwata, atankubira, tampereza message, takola ki nange sigenda mukubira. Then you're not a friend. Mucheekingeko. Gendako ewaka olabe. Ayinza okuba this time around ye yeetaaga your time, your texts, your calls, your help. Ate munaye abantu abo ababeera nga be bafaayo ennyo ku balala be bacheekinga, be balambula, be bakola ki. Emirundi egisinga bo tebabeera na babalambula. Anti buli omu aba amanyi nti iyo yabisobola. Kyokka ate ne tubeerawo we basiriikirira ate ne tabanoonya nako kumanya bwe bali. Omukyala yali aluddewo okwogera n'omuntu nga manyi nga buli ssaawa yo omuntu eyajjanga n'abacheekingako buli ssaawa. I think they were couple. Nga aludde okwogera naye nga baludde omwami n'omukyala ono nga yajjanga yakuba ku masimu gamba naye
banga liweza ono omuntu tetukola ki tetumuwuliza oba ali fine bakuba ku essimu teriiko kati munnaye olunaku lumu bwe bagendako omukyala ye yagenda we yakoleranga n'abuuza tibannaye gundi aliwa nga the girl had died nga wayiseewo omwaka. My God. Check on those people. Check on them. Weba essimu tagikwata bulijjo akunoonyaako nawe ku luno. Return. Olumu abantu abo they go through things ng'ate bo tebalina baakugamba. Nalabako ku TV omuntu eyafa wiiki namba ng'omulambo guli mu nju. Ningamba wiiki ayina abamwagala. Wiiki ayinayo best friend kubanga abantu bagamba bestie. Because best friend wa ayina okuba nga ali aware nti oli okay. Olunaku olumu ayinza okwerabira okuba naye olunaku olwokubiri. Then ayina kika kyekyo. Titakwata masimu for a week. Check on those people. Don't take it personal nga takuchekinzeeko. Kwolo actually kifuule initiative yo. Nawe obeere ng'oreturninga favor eyo. So tuyina okimanya nti ezo those non-responsive days don't take them personal. Don't. Ayina omuntu kyasobola okuba nga ayitamu akwetaaga bannange people need us. Abantu batwetaaga ate nga bw'ogambye abantu bano betulowooza nti bali bulungi tebali. Omuntu asobola okuba nga alina ssente zonna nga alina omwana yamuyisa obubi. Okay. Kabadde saadi mukko naye tukatwale mu mutima mulungi. Musibe bulungi mweraba.